Hadithi yalaga natugamba nti idha tazawwaja au idha afada ahadukum imra'atan au khadimatan au dabatan, singa omukumwe abeeranga afunye omukyala awasizza omukyala oba aleese mukozi wakuyamba ku mukyala we emirimu waka, oba aguze ensolo yakulunda, oba ofunye emmotoka, ofunye ekidduka, nebyo atugamba alayhi salatu wassalam nti omukyala oyo oba omukozi oyo oba ensolo gyofunye gyoguze gikwate kawompo. Omukyala yagamba nti falyakhudh, abeerenga akwata kuki binasiyatiha, mukwate ku mutwe ku kawompo wano omukyala oyo nga muli mu kisenge bamukyali mu ddiiro, omusomere edduwa egamba Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi. Edduwa eyo nga tugisomera omukyala gwowasizza, n'ogisomera omukozi gwofunye awaka okuyamba ku mukyala wo, era yemu gyosomera ensolo gyofunye awaka ng'ogiguze. Etegeeza ki edduwa gyosomera omukyala ng'omuwasizza eyo? Nti ayi Allah ow'ekitiibwa nkusaba nga nkwegayirira omuddu ono w'omuzaana gwenfunye gwasinga okumanya ebirungi ebimulimu, kusaba obeere ng'ompa ebirungi ebimulimu era ompa ebirungi byewamutonderamu byensobola okumufunamu. Allah nzirukira gy'oli nga nkusaba Allah ontaase omubi bw'omuntu ono gwenfunye gwensaakula naye gwenfunye mu bukulu. Allah nkusaba bw'aba alimu akabi konna, Allah nkusaba okantaase n'akabi kwamutondamu ogire ki kantaase. Tulabe bangi olunaku lwennyini lwawasizza aba yakamala okumukuba edduwa agenda okulaba ng'omukyala tatetedde. Waliwo omu yamuwasa genda okudda mu kisenge ng'omukyala akyali maganduula ze yeesibye nga ali awo tasalako omusale. Sajja mugamba waki tayimu ey'ekisaawe ekoze etya, tayimu etuuse tugende mu kisaawe nti aa. Edduwa yayamba nnyo omuddu ono Allah subhanahu wa ta'ala okumuwa ebirungi by'omukyala ono, ebibi yamutonderamu oba byazze nabyo ebikyamu. Ebiseera bimu omuntu ayinza okuwasa omukyala nga swaliha, nga muki, nga mulongoofu era nga mukazi munaddiini, n'omutuusa awaka n'ofuna obuzibu. Ogenda emotoka ogenda ogissaamu ekiki ekisumuluzo nga wa olowooza nti batulo ebadde etya, tebadde nnamu, batulo empya nga bulogera bwoti ogamba subhanallah siraba nga muloga yenkana n'ono. Oba omukyala ogwowasizza nabayo oyinza okuba nga woba naye mu nsonga z'obufumbo zitambula bulungi, naye kasita okyusa n'odda mu kisenge ky'omukyala namba 1 gw'obadde nga naye, wallahi nga batulo ekola etya ng'eggwako omuliro. Olaba ogenda okuwayiriza omukyala nti mulogo ate nga munaddiini. Ndowooza ensonga eyatera okubaawo ndi ku kigambo ku dduwa gy'osabira omukyala ng'okoze otya ng'omuwasizza. Nti ebiseera ebimu oyinza okwasa omukyala nga mulongoofu n'omutuusa awaka mirimu ne gitambula bulungi, naye ogenda okukyusa bwoti ennaku ziweddeko ez'omugole odde mu kisenge kya namba 1 musiraamu nga batulo tesaza nga tekuli muliro. Mwozaki owasizza omukyala mashallah munaddiini, ennaku eziweddeko ogenda okutuusa okudda mu kisenge kiri nga batulo tekuli muliro, nja bwoti nga wa omubiri gwonna ne gukumira olutiko, envi ne zikuva ku mutwe ate nga zikyaliko, genda okutirako bwoti kisumuzo nga wa ngiraku bwoti nga wa. Okulowooza okwangu kugamba nti omukazi oli muki nabadde manyi nti munaddiini yeebikira biki mbw'asaala nnyo. Mbadde ne mukazi wange asinda buzibu wano n'olwawasizza ono kati batulo ekoze etya. Butuufu omukyala ayinza okuba nga mulongoofu
naye jjajjaawe sengaawe babadde nga bamuwasa bali basenga bajjajja bamukozeeko emikolo era basenga abamu bajjajja agamba nti nze omwana wange twamuzaako nze omwana wange muzukulu wange tafumba na mukazi mulala tafumba na mujjawe tekisoboka tozinga siri wa musu era mwetegerezanga nnyo basenga abo ddala amakanga tegali mu ddiini senga yagenda mu basajja eri mbw agenze kugabula baawe yamugabula nayeta oluwomba awo nga tulimu namunyu nalikuteeka mu maaso awo nakutunuulira alabe onoolyawo tolye mwayi munnange bisimillah naye naabasaba bisimillah tekawo buteesi naye nga balufumbye bataddemu omusulo bataddemu enviiri bataddemu byasembayo bataddemu buli kasasiro bakusiruwazza bakulisa sihiru kyeŋŋamba kye kiriwa nti obukulu okutendeza allah ku kintu kyonna obukulu okutendeza allah ngaowasizza kikuyamba wasa omukyala nga mulongoofu noba naye mu nsonga z'obufumbo nokyusa ennaku teziweddeko nodda mu kisenge ekirala ekyomukyala omulala baato neggwako omuliro ekituufu omukyala ayinza okuba nga mulongoofu naye ngaeka bamukozeeko emikolo sengaawe jjajjaawe ani maama we nti nze muwala wange tafumba na mujja we kati nobeera nga oluusi oyinza okugoba omukyalo ono nti mushiriku naye nga ate si muki akati edduwa bannange eyamba nnyo bisimillah edduwa egamba etya allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alayhi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alayhi edduwa yemu eyo gyosabira omukozi wawaka gwofunye agenda okuyamba ku mukyala wo bw'omukyala afunye omukozi owawako agenda okuyambako agenda okusiba n'abaana bo agenda okubeera awaka saawa yonna saawa 24 bannange temuwuliranga ku bakozi abaddira omwana wa mukama we gwalabirira n'amuteeka mu firiji n'agisibako n'akwata ebinakola atya tembawulira nka abakozi abookya ennyumba ya mukama we atamu n'agenda ate amukufe tukola ensobi mutuufu ofunye omukozi obadde omwagala nnyo naye tumanyi oba abeerawa oba singa aba mfunye obuzibu muzaayo gundi yamunfunira gundi waliwo omukyala yalinga yamunfunira nga mutuufu omuntu gw'olina waka ne bwakubba ne bwakola kyonna kyonna ekikyamu tolina oyinza kumusanga bannange eyo nsobi tuzuukuke omukozi gwofunye awaka omuyambi owawaka nze ebiseera ebisinga muyita muyambi kiba kirungi otegeere waawa ani amuzaala singa aba abuze nkwatagana naani singa aba alwadde ntandikirawa ye bwafa bannanga abayambi abo abayamba ku bakyala baffe beetaaga edduwa omukwateko mukyala wa amukwateko amusomere edduwa gwe ngaomwami sijja kugamba nti mukwateko gwe ngaomwami sijja kugamba nti gira eki kwata ku mukozi kubanga obusiraamu tebukkiriza musajja kukwata kuki ku mukazi atali wuwe wadde muyambi waki wawaka kivuddemu ebizibu bingi olwokuba nti abakozi bano abayambi bano tetwasomera dduwa temu eyinza n'okutuuka ati n'alyawo omukyala waawo n'ogoba omukyala omukozi n'akola atya n'asigalawo temukirabangako temwamusaba edduwa bwe weebuuze gwe omukyala omukozi gw'olina omuyambi awaka wamusomera edduwa nti nedda ayinza okulyawo nebukeera ku makya abasajja bangi abasajja mwebalise nga yeegomba ono omuyambi naye ati n'abakyala ensonga yebageyaliridde ebiseera ebimu bagireetera newesanga buli kimu omuyambi ono yakikola omukozi yakikola yabugumya amazzi yatwala tawulo alaba oba geego n'atabula amazzi n'agatwalayo
n'atwala tawulo. Bakazi baffe ebiseera ebisinga balwawo okudda awaka, omwami n'akoma awaka saa 12 baliwo babiri n'omukozi ate kiri awo kinyirira kyavudde mu kyalo tandise okukiriisa okiriisaawo omwezi gumu genda okulaba nga mutuufu kisaanira okusigala mu maka muno. Akuyitako awo n'ayatwala ebintu n'akomawo n'agira bw'ati n'akomawo n'agamba ogira bw'oti. Mu nnyumba mulimu abantu aba babiri, omukazi mukyalawo tannadda mwakyali eri. Olaba sitaani bwekugamba nti otandika okubibazaabazaamu awo n'essaawa z'obadde okomerawo emu ekitundu awo ogenda ozisalako. Kirungi omukozi gw'ofunye omusomere ki edduwa. Ebizibu ebyo byonna Allah ayinza okubikutaasa. Bannange tekijja mu magezi omusajja mu maka n'olekera mukyala we odda ku ki n'odda ku mukozi. Oba yekakkanyiza nnyo ne mukyala wo obeera omukakkanyiza. Kudda omukozi ono gwoleese n'omwenkanya naki n'omussa ku levu ya mukyala wo bw'omukoze bubi. Obuzibu buvaawa? Temwamusomera ki? Temwamusomera dduwa. Ofunye omukozi ow'awaka, omuyambi ow'awaka agenda okuyamba ku mukyala wo, mugamba amukwateko. Era wenyini ng'osimbyewo akati bannange bakyala baffe basome eddiini. Ne gwogamba nno nti musomere edduwa ayinza n'okuba nejjanibu na sheitaani tagimanyi. Tulina amaka mangi tusomesezzaako muzigiti n'obuuza abakyala nti edduwa eyo ani agimanyi, buli omu nga tunula ku munne. Naye nga bonna bafumbo balina abaana 7 abaana 10 abamu bali tayadi babivaako ebyokuzaala, naye nga mubaana byazaala 7 tewali mwana ogu aliko edduwa. Bismillah Allahumma jannibna shaitana wajannibi shaitana ma razaqtana. Bana bonna byazaala 7 mukazi obo alina oba abana nga tekuli mwana aliko dduwa. Tuli kubukula okutendeza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwogera Allah mustafaali kutambula safari ogenda lugendo wallahi kikulu. Omubaka alayhi salatu wassalam mu hadithi nyingi byalinga amaze okutuula ku mbalasi ye oba ku nsolo ye ng'agenda okutambula nga naye bw'ontula mu motoka emaze okujjula mugenda Jjinja mugenda ku Masaka sooka otendeze Allah nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. الدواء يوجسما أود لو بتبين كفم متما. الدواء يوجسما وتامبرا سفاريو الله كوريمبرا. أنت مجامنت اللهم أنت الصاحب في السفر أي الله غاسينغو كبيرنا غاسينغو غمنانغ غمرغينا لنو الله غم كما وانغ الله غانتامبوزا مرغينا لنو غاسولك لنفو دولونج والخليفة في الأهل أي الله غوغويندكدا abantu bange. Niye ebiseera ebisinga tula butuzi motoka n'osumagira n'odda ku Facebook n'odda ku Twitter n'odda ku WhatsApp n'odda ku ki n'otuuka e Masaka nga n'ekigambo subhanallah Isiraamu nga tukiyisiza ku lulimi lw'ensobi. Nasomesaako lumu ne mbajjukiza nti waliwo abantu ng'abantu abo sitaani abeefuga. Allah mu Qur'ani agamba nti istahwadha alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikra Allah. Waliwo abantu nga sitaani yabazimbako akayumba nebera bizo kutendezani Allah Muislamu esulanga nebegwa ajayo bujasimu mpoza nyo ka subhanallah katawo ngabiwedde astaghfirullah
ng'atandikirawo sitaani ng'emutwala. Sitaani yinza okwefuga omuddu nga ne bw'aba agenda kulya mmere alya buli neerabira teweewuunya. Sitaani yinza okwefuga omuddu nga ne bw'aba amaze okulya emmere tayinza kusoma nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Ate go Mbaka yagamba mu hadithi alayhi salatu wassalam tomuddu amala okulya emmere n'asoma edduwa eyo Allah amusangulako amadhambi g'abadde nago. Omuntu alina adhikaari abeera nga aliko ekikomera oba oyingidde mu kikomera. Omukimanyi nga eriyo adhikaari ezimu z'osoma Allah n'aziba amajjini amaaso nga tegakulaba. Wallahi waliyo adhikaari waliyo entendeza zotendeza nazo Allah subhanahu wa ta'ala ne basindika amajjini okuva e Tanzania, ne basindika amajjini okuva e Kenya, ne basindika amajjini okuva e Mombasa ne gatuuka ku kyalo gakulemwa ewiiki nnama gakunoonya. Wallahi nenga teyakulaba adhikaari. Omubaka alayhi salatu wassalam tabbat yada abi lahabi wa tabba imala okukka nga mulimu ne mukyala wa abi lahabi wa muraatuhu hammalatal hatabi nga Allah agenda kumuzikiza agenda kumwokya muliro. Bwawulire essuula eyo ng'esse mukyala wa abu lahabi yali mukyala wa kiwago, n'akwata akasaali n'akwata ejjolo n'akwata buli kisi n'aluma omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam kuba yakimanya nti ayogera mazima. N'amulumba yasanga nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'ayimiridde nga bali aba n'Abubakar Siddiq. Abubakar olwalengera omukyala nga ajja ate mukyala wa bamumanyi mulwanyi namige. Abubakar entunusi nsandika kuba nagamba nti omubaka kuno ntawona. Nga bali aba naye tunuuda obukulu bwa adhikaari, tunuuda obukulu okutendeza Allah. Nabbi agamba Abubakar nti tofaayo tagenda kundaba, tofaayo tagenda kundaba. Abubakar n'aguma kuba yali akakasa kyekyamuyita Siddiq, kyekyamuyisa Abubakari as-Siddiq n'akakasa nti mutuufu tagenda kumulaba. Omukyala najja n'ekiwago n'ejjambiya n'akasaale, ono ye nabbi ono ye Abubakari, naye ng'asookamu Abubakari nti mukwano gwe aliwa, ono ye nabbi, mukwano gwe aliwa singa musanzeewo yalindabye, naye ng'ono ye nabbi. Bwamwenya alayhi salatu wassalam duwa waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Izo aya ziri 3 era Imam al-Qurtubi azogerako naye yazisoma edduwa ezo ng'amunoonya. Wallahi nadduka n'ayita ku muti bw'ati niye kumabega w'omuti ne bamunoonya nga tamulaba. Biniya ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Omubaka tugamba alayhi salatu wassalam tumusabe nga Allah ng'omutima we guli ng'onobakafu nti Allah agenda kunyanukula. Ebiseera ebisinga lusoma edduwa nga ogezaako buki bugeza. Omuntu ayinza okusoma edduwa nga ali ku TV. Omubaka atugamba mu hadithi emu nti omuntu asoma ayat kursiyi nga ate Iblisi nyini yeyogera, Nabbi n'agamba nti sadaqaka wa huwa kadhubu, ayogedde mazima naye akafulu mu kulimba. Naye kyayogedde ekyo nti omuntu asoma ayat kursiyi sitaani temutawanya mutulooto yeebaka bulungi, ayogedde mazima. Omuntu asoma ayatul kursiyi sitaani temutuusaawo kabi, yeebaka bulungi. Naye lwaki omuddu asoma ayat kursiyi ng'agenda okwebaka ate n'atewanyizibwa amajjini? Kubanga ebiseera ebisinga tusoma edduwa nga ebirowoozo tebigiraki nga tebiriiwo. Omuddu ayinza okusoma nga oluusi alina TV ng'eri wali mawulire gakyaliko kataliko nfuufu, oba ali ku Salaamu TV kuliko asomesa nobwamwenya bwamwenya. Kati ebirowoozo biriwa biri kuli tebiri wano. Nabbi atugamba nti wa'alamu kimanye nti anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Lahi Allah tayanukula kusaba kwa muntu asaba ng'ebirowoozo tebiriiwo. Weebuuze kyakulwanyisa ki mukazi wo kyalina ekiyinza okuviirako amajjini okulemera okumuyingira?
kyakulwanyisa ki kyolina ekiyinza okubeera nga amajini gakunoonya wiiki namba nga tegakulaba? Kyakulwanyisa ki kyolina amajini okubeera nti olunaku lwonna gakulemera okuyingiramu? Siraamu kyebuuzi bwotyo bwolina okuwangaala ng'otambula ku nsomesa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.